Sara Nalugwa Nancy Kufama Semo mu Kampala. Oluguudo lwa William Street wano wakolera lwe lumu ku zisinga okubaako akeetalo mu kibuga. Ekimu ku byatunda mu kalwaliro k'eddagala kano bwe bupiira. Ng'obwetaavu bw'obupiira mu ggwanga bweyongera, tubuuziza Sara ku ntunda y'obupiira buno era oba nga abantu babugula nga tebatya. Mbalabyeko nga bajja nga tebekweka muli abakyala ate n'abaami. Nti abakyala batonotono okusinga ku baami. Nsuubira gavumenti erabika okoze ku mulimu gwayo ogw'okusomesa abantu. Mu famasi eno Sara alinawo ebika by'obupiira bitono. Tumubuuziza lwaki. Stocking okusinziira ku bantu kye basinga okwagala. Abantu abasinga baagala nnyo protector oba lwakuba wa bbeeyi ntono okusinga ku ndala. Ng'obupiira tebunnatuuka ku katale, ttiimu y'abakugu okuva mu kitongole ekikola ku by'eddagala ki National Drug Authority ne Minisitule y'ebyobulamu basooka kubwekebejja balabe oba nga ddala bugwanidde okukozesebwa abantu. Frederick Sechana, omwogezi wa National Drug Authority, atubulidde biki abayingiza obupiira buno mu ggwanga bye balina okugoberera nga tebannabuleeta. Tukebera okulaba nti nno rabbo oyo wa mutindo mulungi, kubeerako ebizigo ebyo nga nabyo birungi, n'obuwanvu bwako n'obugazi bwako, n'okulaba nti nno obupiira obwo tebubeera na bituli. Omwaka oguwedde twafuna obukadde 222 obwayita bwe twakiriza okubeera okukozesebwa mu Uganda. Kati bupiira obwo tetwafunayo wadde n'akamu akaagwa. Sikyana agamba nti singa wabaawo ekika ky'obupiira kye bamala gakkiriza nga tebamanyi kisobola okuvaako obulabe. Kiba tekiyamba gavumenti kutuukiriza bigendererwa byabwe okulaba nti abantu tebafuna siriimu, n'okulaba nti tebafuna ndwadde ezikwatagana n'ebyobukaba, n'okulaba nti nno abantu tebafuna mbuto. Baweza okusanga oli nga tebaagala kufuna mbuto. National Drug Authority egoberera omutindo ogwebwa ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna n'ekiwandiiko eky'ensi yonna ki International Organization for Standardization Code eky'omwaka 2015. Okusinziira ku kitongole eky'obulamu eky'ensi yonna, buli akola obupiira buno alina okulaba nga akapiira si kyangu okwabika, tekalina bituli, nga kasabikiddwa bulungi n'ebifaananako bwe bityo. Obupiira obusinga bukolebwa mu latex oba rubber, wabula waliwo n'obwo obutali mu rubber obukozesebwa abo abalina allergy. Sekyana agamba obupiira obutatuukagana na mutindo gwe banoonya babusuula. Zookebwa era gye twokera yeyo nakasongola. Yadde ng'obwetaavu bw'obupiira bweyongera, abantu bangi kikyababeerera kizibu okubugula nga tebatya. Tubuuza bannakampala abamu ku nsonga eno. Bazikozesa abe bano abavubuka abato abatya naye bano abasajja abakulu biki ye aba alina kyayagala asanyeewo busaanya agende n'ebyo kuba alina ssente. Era waliyo abakyatya nti tasobola kusaba kondomu kimuswaza, naye nze ndaba ekintu ekyo tekirina kukuswaza kubanga munange omuntu olina okwekuuma.